Mwanga Kivumbi aliwo. Kati bone Mwanga Kivumbi. Okuva yakwatibwa. Obwakafu bwe tulina buli bumu. Nti ab'ebyokwerinda be bamulina. Kuba be bamukwata. Ate this time around amaje ne police. Kikwekweto bakikolera waki? Wamu. Police yekiika. Drone ng'erimu ab'enkookolo. Ne bajja ne basena omuntu ne bakola ki? Ne bamutwala. Ne bamutwala. Era sijja kuwa kuvumirira kikolwa ekyo. Si kyamateeka. Engeri gye bakwatamu ne Mwanga Kivumbi. Dembe lyenga omuntu bw'abanga azizza omusango gwonna. Omunkute mutwale mu kifo ekimanyikiddwa oba police tumanyi nti ali ku poliisi y'egindi. Famire ye ebenge emanyi waali. Ne bannamateeka abe. N'eggwanga lino okutwalizaamu. Naye ng'abasinga obukulu famire ye ne balooya be. Naye saa zino tutuuka wano okuva lwe baamukwata. Yali Friday. Leero Monday. Tetumanyi aba famire tebamanyi waali. Balooya be tebamanyi waali. Ekyo kyennyini kya bumenyi bw'amateeka. Era tukivumirira ensi teyinza kutambula bwe. Ekyokubiri abasinga bagamba nti oba omukulu gye yali tewali TV olaba bigenda mu maaso kuba singa yali afunye okubuulirira okumala oba ng'alabye ku bigenda mu maaso eri mikwano gye oba abantu beyongolako nabo engeri Mwami Hoozi gy'atabuse muti yandyogedde ebigambo bye. Andi kati Mwami Mwanga Kivumbi bw'ateebwa abakulu baalowooza ye siniya. Anti bano abasigadde ba junior foot soldiers olwabatanga nga babasookeza ku kitebe ne babatuuza mu kazi ne bagamba muddirize ku kigere muyinza okuddayo mu bwangu. Kati ono yo olwafuma bamanyi oyo amanyi ekyokukola. Genda bugenzi wako wummule n'otandikira. Kumbe olwatuuka eri ye speed kwe yali yakoma we yatandikira. Naye ebyo byonna nga byabikola tukkirize Mwanga bw'abanga bwe yayogera bine bwe byakosa obanga alina omusango gwe yakola anti ayisibwe ng'amateeka bwe gagamba. Aleetebwe ku poliisi, yali atwalibwa ku poliisi ntumanya nti ali wano nti aguddwako musango ki nti defamation. Okitegeera nti ani gwe yayogeddeko nti president ne first lady naani. Kati awo kyandibadde very clear singa abantu bagamba wali kasi batunuulidde ekyo kyokka. Naye kati waliwo obutali obumenyi bw'amateeka obwasooka ne kino yadde weekiri. Then ekirala mbeera nkyogera lumu tulina eddembe ly'okwogera ne constitution erituwa naffe era tuli mu kwogera naye oyogedde otya ekyo nakyo kikulu. Kati omukulembeze ku level ya Mwanga Kivumbi tuba tukusuubira nti gwate ensonga ozyengerako mu maaso okusinga abakuvewa abakuli emabega gwe nga siniya. Kati mukadde ako ate kati Muwangano si yali ayogerera ebigambo bino osobola okuba n'obusuulu naye omukulembeze gwoba strategist nnyo okusinga b'okulembera. Kati twali tumanyi oba opimamu n'ogubala opima olina okuba nga gw'opima n'obala. Futu soja wakuba okubi ekigere gwoba olinyeemu kati nga bagamba ye teyategedde lwaki omukulembeze adde alinyeemu yasooka asookeyo naye naawe omukulembeze bwakuba obukubi ekigere kati yagwa mu kyuma ekitege baba kimukwata amagulu olw'ensonga. Kati no leave alone. President Museveni ebbanga lyonna ly'abantu badde bamuvuma ne bamuleka. Bede President Museveni nga tutunudde nnyo ku ntebe yo wali. Bino ebirala omwogeddeko abadde ye abitoleeti. Kuba ye badde bamuvuma. Ye nga yaleka yagamba bugambe mukazi we kasi n'abaana bange kasate mubateeka mu bintu ebyo. Okujjako teri avumye ku mukyala Janet Museveni. Teri amuvumye n'agenda ati kwabe ba TikTok babasiba. Ekitegeera teri amusaatuukiddeko n'ayinaayina kuba naye munnange tatavuma ate mwe simuwulira nkoayina gwalumbye tudde mazima ajja kugusa nsonga ze n'agenda era bw'ajja ayogera ku bibi bya minisitule gy'abadde akulembera n'asoma n'agenda. Ate oba okumanya nga eggwanga lino talirinaako buzibu kabe bino bye tuyaayaana ensonga z'abakyala taziyingirangamuko. Gwali omulabyeko nti ayingidde mu nsonga z'abakyala be bamanyi n'ensonga zaabwe bamanyi era yo olujja ku byenjigiriza olubimala mukazi wattu ng'agamba Jesse Muyingo n'oli omuvubuka omulala ani ono minisita omulala owa sports na bikyoyo nga bagamutandikiraawo ng'addayo mu bibye tayisanga ku nsonga yonna naki. Era oba ojjukira
kale naye wano twade abakyala beegugunze nnyo mu tayimu ya mama Miriam Matembelaki yadde okuwandiikayo message yadde ki n'agamba abakyala bannange nammwe mumale ebiki ebyammwe n'atabayingirira kati bwe bulamu ali nkukola ya muka mwana yeka mwana yeka bwe bulamu bwa mukyala Janet naye kyekyagize muwanga kivumbi ate okulumba omukyala ate ekirala nkola yaffe nno wano simanyi kyayambala muganda waffe muwanga lindawo katono njagala omanyi kola eno gye tuliko ey'okuyamba nina omusomesa yayina idea gy'alina alina obutabo bw'ayagala okubeera ng'atunda naye ng'agamba nti wabutunda ano ku Megatron percentage mufuna 30% eyo egende mu nsawo eno gye twatandiseewo okuyamba abaana batalina mwasirize baana baliyo bagezi naye abantu ssebo babeera eyo nga sente bazirina balina abaana tebaagala kusoma kati bwalina abaana bataagala kusoma sente ezo zikwate yagundi ya Megatron ekitongole kino kye tuyina okuyamba ku baana abaagala okusoma bano bali ebweru w'eggwanga balina baagala okuyambako naye gita wano tuyamba abaana tutandikira ddala mu P1 paka P7 senior 1 paka senior 4 senior 4 paka senior 6 okuva awo paka ku university abaana ne basoma tubaye mu busobozi bwaffe naye bwe tuba tuyambiddwako ate tuyinza okuba beetaavu bangi nnyo bangi ddala e Uganda so twagala okwebaza abatuweereza kantu waliwo Adija ajja aweereza 5,000 yesu tusika yaziweereza Adija yaziweereza akasukali ali nalyo tamutiitiiza era nazirabe ne ŋŋamba Amina Katonda amwongeze ayinza okuba adde alina mutwalo n'agutema wakati Sempala yaweereza yabadde nusu 7 nako twakafunye ate kkiriza n'omugagga waffe omulala bwe gatayagaye kumwogera mannya nga asinzidde emitala w'amayanja eyo mu ggwanga lya Amerika naye wese bagala boogera tubaye munnange alabika nkola ya busiraamu tugamba bw'oweesaayo ddyo onotakola ki tamanya ate nga yaleetera eddala akantu akawulirako ddala yakaleese tukweyanza barakalaafiikum naye weebale kuyigga ate era kajja kutuuka gye kalaga kakati enkola eno gye tulina muna bali ku Megatron atwagala tuyamba abaana abo ate awulira nga omutima owulira olumwa waliwo omwana atasoma kuba omuntu balina nga amagezi bagalina naye ng'obusobozi abamu babeetaaga bitabo abamu beetaaga tebalina bikozesebwa so naye tubale tugezaako mu busobozi bwaffe wemba mutukwasirizaako nga bano kye baakoze kyekisinga obulungi shene era bw abantu bangi naye tuba tufunye abantu 2,000 nga batulabye buli omu ng'aweereza kyasobola ku 0707-17-15-03 ngambye 0707-17-15-03 tomanyi ki kyekitegeeza kuyamba ekyo ekitono ky'olina amannya kisobola ereeta Sewanya na Moses kisobola okukyusa obulamu bw'omwana oba bw'omuntu omulala baana bangi bagezi naye tebalina bye batandikira naye ffe katwegattegatte tulabe ate nga ensendo tugigattako ettaffaali tusobola okukolako kye tusobodde naawe koolina kireete tubeere nga abantu abamu abafudde ababadde ab'omugaso mu nsi muno ensoma yaabwe yali bwetyo ogenda okulaba nga yayambibwako gundi n'amutwala wali n'aba wa mugaso mu ggwanga twagala kufunako bakansonga mmwe naye nga ate bayise mu gundi eno bantu oleeta kyolina tubanga atule wananyumya olugero lwe agaye munnange nti nayambibwa puroguramu emu yatambula ne bwetyo abantu ne batuyamba bwe batyo ne tusoma ate kati kyetugenda okukola buli atuwadde ssente ze tujja zisoma wano kakati ng'omugagga oyo gw'ogambye mugagga yeebale okuba yaganya omwogera amannya naye kati mwebaze bale nnyo webalire ddala kanso obadde oba nsooka ezigirewo ddala ba sponsor sooke balindemu kale maasa abantu omale okubuguma obadde onnyonnyola omale okubuguma bulungi so anti nzijukiza ogenda okuva eno tubadde ku nsonga Mwanga Kivumbi okubeera nti yajja n'omuliro nga muleege najja n'abanga ate mukambwe nnyo n'atwaliramu ne maama oyo mulwadde saawa yonna kati mukyala wano mu kigozi kati nkola yaffe mu Buganda omuntu ne bw'aba naddala nga mulwadde ne bw'oba omulaba nga anaatera okufa so agenda ng'omuyimba nti kasita oyo essaawa yonna afa akola tamu n'ebyakatonda yamulabako gy'ali simanyi ate ebyakatonda bizibu Katonda yeesigaliza okufa
nti asobola oteeka omuntu ku ndiryawo emyaka 3 naye mu myaka 3 natta abatalwadde 100 ebyaddala nga bagumu bali energetic mwe nti gundi emmotoka emukubye wali afudde gundi yebase tazuukuse naye nga waliwo ali ku ndiri ate muno olumu n'amala n'amuzzawa naye okusanyukira okufa kukwavaawo era kwatandikira nnyo mu b'ekibiina ekyo naye ndi mu kulowooza nti omuntu ne bakola ne bagira ebisawo by'emmere Muwanga Kivumbi eddembe lye nga lyamuggiddwako ne still tukondeminga ne speech ye teyali ya bukulembeze ebigambo byayogera ebigambo nga fuutu soja talina nnyo byamanyi bitambula ebigambo byayogera tuyinza okuba for example nti waliwo obutali bwenkanya obugenda mu maaso naye ate naawe osobola obuyambako okutuukako kati Muwanga Kivumbi yayambako obutali bwenkanya buno okumutuukako amangu yabwanguyiriza waliwo abageraganya situations 2 ne bagamba n'ekino kibaawo ne Segirinya nabo baba bata ne baddamu ne babakwata bebata ne bali babateerangawo ne bakusenera awo bakuganya genda kote bayakakuta naye ono olw'okuba waliwo negotiations ezaali ennungi bamuta n'agenda paka wuwe kati bw'atuuka ewuwe ge nategedde baali tebamubuulidde nti okufulumaako omukyala yalwananga mukyala eno n'atambuulira nti okufulumaako nayogedde nagundi ne gundi ofulume okitegeera kati ye olwatuuka n'alowooza nti demokulasiya kabanka atabaddewo yabukala mu Uganda okitegeera n'asimulula kati olwasimulula ne baddamu ne bamusena kakyemanyi luutu eno Katonda n'atuyambye n'afuluma agenda fuluma ategedde okuteebwako okwasooka ani yali akugulantinze ne luutu eno okuvaayo okwavuddeyo atya komanda nga tosobola kutangaaza bulungi mu maaso emikisa mingi okussa abasirikale bo bonna boolina ebyaddala so kati komanda Muwanga Kivumbi n'abanga akapande yakasoma buki akapande kasoma maji yasoma maji yasoma maji agenda okuwetanga lyo basaluti era kati yali yayiga kufunga mugu omuntu atamanyi Mwami Museveni okusinzira ku statement ya Shekiti jagambye nti olaba dokita we yamukwata omusajja yamuyamba okubeera nti ate amuwonya okufa amujjanjaba endwadde ez'enjawulo agamba okufa n'obutanyagwa Mwami Museveni mwagala mulamu olaba yamukwata n'amusuula emida olufi embeera ogyogera buli mukulembeze alina limiti ye kwakoma ku bugumiikiriza Mwami Museveni ebisigadde byonna mugumiikiriza olye ssente y'omuw'omusolo n'okuwulita n'ogenda tewalaba namuju nti ate yeetonzo ate ng'aseka nga n'okusekaaseka muwala we naye bw'otuuka ku nsonga y'okuthreateninga obuyinza bwe awo talina gwe tatolerating ekyo ate takigumiikiriza era ojja kweganga buli agezezzaako okukola ekikolwa nga kiyinza okweŋŋanga entebe ye amukutte gwe bamenye tandikira ku Besigye yennyini lwe yavaayo n'agamba nti awo oli nsobolawo n'amusika n'awaamu Gilbert Bukenya oba vice naye Gilbert Bukenya walaba kye yeekolanga n'asooka akola amalala gonna Gilbert yakola buli n'atuuka ng'atunulanga Museveni n'agula ebikoofiira bye naye mukono guno n'agugira bw'ati ng'olumu agutambulizaako na wano n'okusiba emmotoka nga n'atambula yasibanga Bukenya mmotoka baazisibanga ne muyimirira nti ani ajja nti vice president ajja kati kambuze yali yeegezaamu Mwami Museveni n'amulabuukirira kati ng'atandise n'okwogeranga Mwami Museveni era oyo naye yatuukayo okwo amanyi luzira bw'afaanana n'amumala ne tuba ne Ssaabaduumizi wa poliisi atabangawo mu Uganda wa Kaihura tetumubangako naye alina amaanyi agenkanidde awo buli kimu yakoze obubinja bw'abamilisha bano bodaboda 2010 bikawuula nasangako gundi ani oyo omuyitaani kitatta namusanga ku Delta TV ng'engatto zayambadde gono ya kitatta yeyo yensi yakola amaanyi ng'era abantu bagamba yaleeta ne basobi ebiibo bonna babbi bonna n'abajja era lumu kati abantu bagambako ne bagamba nti eggwanga lino muliraba nti Kayihura kati yalifuga ebyaddala abantu bakyogera omuze yali amwadde omukulu President Museveni n'akiwulira n'agamba mukulu wano waatuuse n'amukwata n'amuteekayo n'amunyiga nno bulungi tafanga mulamu naye amanyi g'omukulu yategeera ani afuga wano ne tuba ne gundi ne twalinako jeno gwe bayita tinyefunza ng'oyo bamwogerako buli omu ng'agamba tinyefunza era bw'oba ojjukira baali bakwata Tumukunde
bamutumira nti mukoddomi wa mbuga batumye ono sijja kujja president ankubira essimu bwe bamugamba nti tinyefunza yali ebweru yakukimye aleeze bazuka mu ofiisi yabagamba ani azze mpitewa ng'amanyi kinefunza kyasobola okukola tasobola kumuleka yabamutwala butwazi nga majigundaga mutya mukambwe yali ali awo nti naye takyakkaanya na nkulembera ye biki n'agamba oyagala kukola kikulingiza mu kintu n'amukwatamu bw'ati tafanga mulamu n'ennyumba gye baali bamuwadde ya kesisi ne bagimugobamu tafanga mulamu naye takyasobola kwogera kigambo ku bukulembeze abutenda bulungi yagamba obukulembeze tebulina buzibu tugira tutambulira awo tegedde naye wandibadde n'obuzibu yali agenda kukola ki abajjukira wakati wa 2011 ne 2016 emyaka gyalinga ebiri kitundu Amama Mbabazi yali prime minister super nga bagamba nti essaawa zino eggwanga oyo yalifuga bwe yawulira ebigambo ebyo Mbabazi n'agamba ekintu kati nkisobola Museveni n'amugamba kale n'amunyeenya mbunyeenya bwati era yali nayagala mutwalayooko emidda anti bufayiro aba nabwo kati Mama Mbabazi yaliko bufayiro bwa Temangalo akubako nfuufu bwaliyo bufayiro bwa Temangalo busirise n'amugamba ogambye otya ne bakubako enfuufu n'adduka n'agamba sebo businze gusingidde ddala sikyaddira mulamu tafanga naye wali awo nkumenyera aninde kaani oyo yejje n'Omuseveni tazanya bwato tazanya kati bwojja n'ogamba nti ogenda kumweŋŋanga bweŋŋanzi kati bwe byenkugambye fuutu soja ye tatunulayo mabega eyo olaba anyiga babe ayimirizi n'agamba nti omusajja afunye akatengo nti essaawa yonna agenda naye kati ate afumintiriza agamba nti agenda nga bw'agenda atya boddako emabega kati awo ng'otuusa strategy ng'ogaba bali abanyiganga atya baayitanga wano na wano nze kampiteeno kati oyo omukulembeze bw'ato ye bw'alina okulowooza omukulembeze tojja bw'otyo nga full soja n'okuba bukulembeze oyinza okugwa mu firifeezi za jjajja ate akuba ne gakusannyalaza kuba kati ye bw'atyo bw'atambudde lwakuba nti enjawulo ye envuba ye mu bantu baabwe abadde abavuba bw'atyo mpolampola naye nga akunyweza ate buli omu alina bw'amuyita kati netujja ku new stock nga yerimu Jeno David Muhoozi Kaine Rugaba kati ate oyo ye new stock ebibyo birala yatuuka bamugamba nti waye nno nti tulina ssemateeka wano atutwala nti ssemateeka ono awa abantu eddembe okwogera n'enkwata yaabwe bakwatibwe bwe bati ne bwe bati n'abagamba nedda ate era ssemateeka ono atugamba ebifo ebiri gazeetedi tulina poliisi omunansi webamukwata bamutwala awo nti ne kooti y'amagye yennyini ebiseera bibiri twali tufunye kooti yali Sudan constitution zitwalamu basiviliani nti ye olwajja agamba bugambi n'abagamba nti mulina amakomera poliisi nze nange nyina basementi yange n'atandika nga asaaga edi mutwe munda mu basement Akireo Kivumbi munda mu basement Gaddafi munda mu basement Madada bonna ne bayitayo tuba tukyali awo ne tugamba agulubidde mu bafuutu soldiers bano kyakende kyabeetaaza n'atugamba nti waliwo gwe ŋŋenda okuvuba kuba kwolwo yatulabula tuba tuli awo ng'asenyera odi meeya naye ye yamuyinako obusungu kuva dda ojjukira bali mwezi ono aleka akolagana bulungi nnyo ne Jeno bali bati ojjukira nti abantu basanyuka nnyo ate ab'NRM be basinga okusanyuka nga gundi bamugye mu kintu nalukwago bamuwangu era ekyo kyali kirungi nekiraga nti kyali kiraga nti lubeerera abadde avuganya ne gavumenti era alwanaganye nayo kyobola okugenda kwe buli omu yakusanyukira na abali mu bukulembeze era mukulu bali mwezi ali naye takoze bulungi tadisappointinze yabagambye enkolagana agikutte kannabwa mpozi yakoze atya ewe ate akyayagalawo woovolo kati yabagobya atya yabagambye bagende bakole on the other hand nakyo kituufu kuba talina sente zisobola kubasasula okujja nga bakozi mu kitongole gyakola naye mwami Muhoozi ye mukola ye najja nga amateeka gatunuulira kitono
wabula kyayagala kyekikola ki kyekikola kyekikulembera. ate muzeeyi najja n'amutenda. Ate muzeeyi bwe yazze n'agamba twali tukyalyawo eddembe ly'okwogera olinyiridde singa oggalawo amawulire eddembe lyali abantu enkwata kati nga mmanyi mwami Museveni kasooka aveeyo akonda eminge bwe yajja n'agamba nti ate mbadde n'abantu abaali bagadde eggwanga lino n'okutereeza obutebenkevu ono situmufunanga kirabo kinyini kitulina. Katonda yatuwa zaabu. Awo n'empulira nze nga gampedde. Naye mu mbeera eyo kati ebyo nga bimaze okwogerwa Ssekakitibwa avaayo n'akugamba bannange abasaatuuka musaatuuke empola tomukola ki tomunenya. Ebintu bino tubyogera sayidi zombi. Mbadde ngamba abantu amateeka gakola bulungi nnyo mu nsinga ebyobufuzi bitebenkevu. Ebyobufuzi byonna nga si bitebenkevu amateeka tegasobola kukola. Era kankuwa ekizambu ensi gye bayita Congo ogiraba olw'okubanga ebyobufuzi byayo si bitebenkevu amateeka gaayo tegakola. Ensi gye bayita Sudaani ogiraba olw'okubanga ebyobufuzi byayo si bitebenkevu amateeka tegakola. Oli akukuba essasi nga tolina kyogenda mumukola n'atambula n'agenda oli najja n'atwala ebintu byo nga tolina kyogenda mumukola kuba ebyobufuzi si biki si binywevu. Era bw'onojja n'ogenda mu nsi ze twesiimisa ensi ezirimu gundi demokrasi ebyobufuzi byayo bitebenkevu. Ebyobufuzi bwe bitatebenkera biremesa amateeka okukola. Amateeka akolera mu mbeera nzikakkamu. Embeera bwesiikuuka eremesa amateeka okukola. Kati wano kye bali mu kukola ebyobufuzi amazima bisiikuufu. Kati obala ebiseera ebisinga amateeka bwe gajja bigalemesa okukola. Kakati waliwo interest mu parliament awo ku kifo ky'obwa sipiika olw'okuba politikali bisiikuufu ne bateekamu ensonga y'amateeka. Kati ogenda okukola gali selective ganojjola ono ganojjola oli naye ng'ate olabya ogamba nti bw'oba ogamba okutema omuti nti omuti guno ogukunkumula nnyo ebikola twagala kuguggyawo gututamye ate gwonna tujja kuguggyawo omulundi gumu n'otandika ng'oli eri ku busanso bw'otemako eri ku busanso. Lwaki otumalira obudde n'okutema obusanso ng'ate twateesezza nti guveewo olumu tetwagula kikola na kimu then awo kwata nduli ogiteme yonna n'amatabi gaako eveewo tumanye nti kati wano tewaliddawo kugwa kiki kikola. Kati yenguzi bw'oba oyagala kugitema gimalawo nabagamba ano nze sina gwenkonye nti waliwo omugabi w'enguzi omukulu eyagitwala ku paalamenti. Twali tugenda bali bajja ekkomo ku bisanja waliwo eyakwata enguzi n'agenda agigaba ku paalamenti. Abaana ne bafuna ensimbi buli omu n'afuna ebiseera ebyo miliyoni zaali ezeezi sente zazi kyalina vali abaka paalamenti ne bazirya. Olwo enguzi eyingira ki paalamenti omuntu oyo akyaliwo. Era tuba tukyali awo twatuuka wano mu kugikwatako mu kukyusa emyaka gy'obwa pulezidenti. Era twalaba ng'essente era zigabibwa mu nguzi. Okitegera omukyala Anita Aneta Amongo y'omu ku baali bagaba enguzi sayidi y'abooludda oluvugamya nga gwe bagiwadde. Eyaleeta enguzi eyo ku paalamenti oyo akyaliyo ali ku toopu gyali asirise yagiwa Anita ne bagigaba. Era ababaka baafuna essente ezo opposition abamu bazizzaayo aba tebazizzaayo ng'era abamu ku batazizzaayo ne kooti n'ekikasa nti tebazizzaayo yali mukyala Nambooze ne bali enguzi eyo bulungi. Tuba tukyali awo obudde butambudde ne wabaawo ezaagabwa. Ojjukira ezaagabwa kagabo zeyakyankalanira kuba zaali zaki zaali emiliyoni 4. Abamu baseeganye ne Kagaba alimba yandiridde ssente ye. Ye musajja yali amanyi bye bakuliikinga bituufu mazima okakkana ne zitambula. Eyo n'enguzi yasirikirwa teyayogerwako. Naye nga kitegeeza mu paalamenti eyo ewedde nti ofiisi y'obwa sipiika ali ekozesebwa n'ebitongole byonna bonna abavunanyizibwa okutambulirako ssente ku paalamenti okutambuza ssente ezitali mu mateeka. Kakati tutuuka tayimu politics ng'atandise obutakkanya buzze mu nkulembera tujjewo tutyono kati ate olwe baleeta etteeka lisikewo ono naye ng'emabega eno yonna emirandira gikyali minywevu egireeta enguzi. Era bajja basiseewo Anita. Naye tubamaze omumusika batugamba nti naye ate omumyuka waate ye mulungi sejjoloola ate ye n'avaayo n'atugambye ebibi tukoze bingi naye batusonyiwe. Kati nga yawulya guiltiness ku mutima. Nina yabadde
Jeno Bijirwa yagambye nti yabadde ayogera ku gold oyo ensigo zebabba oba entunda gye batunda gold bukaba kajegere tosobola mutunda omu ate kiriyo kati ye agamba kino kiri mu gavumenti nekira gold n'abo bazze omugula abamuleese bamundu be bamuleeta nga bamukuumi bonna boolaba abantu ku midreva asika ekijji bonna baba mu system eno lujegere ko erimu welivaako luba terujja kukola luba terujja kutambula era ng'agamba nti okulya enguzi kanso tosobola girya bwogwe ya gavumenti sente ya gavumenti mbu sente etambula mu kajegere era okuba kwata bakwata buli omu kyenkugambye kati ngaadde ogambye ngaofukasinze kugundi gwe muti guli gwogambye balekera okunojjola amatabi obusanso balina ku busanso tandikira ate no kati neyo eya parliament etandikira mu minister of finance bweva minister of finance nejjanga eranda okuva minister of finance tambula mpola mpola ojje otuuke kuba kiraka ojje kuba commissioner ate bange bakiraka be balina osooka okukwata abo be balina osooka okukwatibwa ddala basibwe tumanye nti bano bakoze be bayinaayina bali muli naye nga tebakwatiddwako tulina bwotugamba nti ogenda kuleeta obwenkanya n'okulwanyisa eki enguzi so ebyo nga bigenda maaso kati nalaba bakutteko anitaamu bano abasigadde bali omwo nti enguzi tugitabukidde nze nemmanya nti nedda etteeka sibasobola abakulu balina bebendozeza kino toba tuli awo ngenda okulaba bakutte kulisobole nti oyo ate abadde kinyunnyo waanita sekuyitale waanita amongo niŋŋamba nedda anita amongo si abadde soosi ya ssente zino okutambula kati ekibondo kiri awo ekiyitamu essente ku palamenti ebyaddala bwe babadde bakola ki kati bano nga bakyali mu bakiraaka baani bakomisiona bona tekuli yali azze nakola statement n'omu kuba abantu balina okukimanya anita amongo sente ku palamenti teziri awo nti okugulawo akajji n'otoola n'ogenda n'oddamu n'oggulawo sente zonna zitambulira mu mitendera zina okuwa proved naye anita nga anaalya ebbiliyoni 5 bano bonna baba bazze banojjulako eno zifuluma 10 yagendo zigenda tumutuukako 5 nga 5 zibulidde mu bano mu lujegere wano nga zitambula kati tandikire eno yonna ojje ng'oyera tumanye nti ekize ku palamenti si muzannyo ate n'ekirala kati ono gwe basawo yagamba nti azze Oboth tagenda kukkiriza mbeera ya buli bwanguzi okuddamu kuula jembe ku palamenti yali asooka kutuula n'agamba nti naye no bajeti ya biliyoni 28 nze sikyalina kyenjagaza bagamba yakuulamu yagitema omukulu yali yeteddemu ba biliyoni 20 mu mmeka atalina ze yali yetereddemu yayongeza bwongeza anti nkoga nti lulujegere bwe yeeyongeza yayongeza leader of opposition eyabanga mu kawumbi akamu naye ali mu buna bonna ezo tezitemwanga omukulu yalinga kuŋŋomba ono alya n'oli alya anita amongo yabanga kuona alya n'oli alya kyovula bonna baali bamwagala kakati enguzi yawonze bwe yakulwanyisa kubanga amateeka bagatwala nga ali selective balina gwe baagala kunojjolawo olwa influence yaki y'ebyobufuzi kakati kizibu okukkiriza nti nno ekyo kigenda kukola era nabagamba ekyo kiguumaaza nga nteesula ku kyoto olowooza ekumamu bwefuluuta kumbe yeebase dda so eno bakwatamu gwe baagadde lwa byabufuzi nti gwe bakooye ne bakuvuba so awo kiguumaaza tewali kigenda kuvaawo tewali kigenda kuvaamu kyamaanyi n'ekirala wano enguzi singa baali siriyaasi awo sente z'omusozi zibbiddwawo baali bajja kulikavalinga weeziwera ebyaddala kubanga nti twagala bakwate bukwasi ebyo wabula omuntu mumukwate byeyali atutte ebyo byagendamu sente zaffe muzimuggyeko zidde eri omuntu wa bulijjo naye nekiraba bannayuganda bannaye kulisobbola enju gye nalaba webanga yeyiye eyo enju gye nalaba mukyali eveno neeriringa akeedi ennyumba yonna oba ozimba yaki anti sente bulwa bikolwa sente bazirina kiri uganda sente bazirina buyumba guva eno paka eri kiringa kiraalo kyane naye nga ababbye bangi wano abantu babbye sente naye katutunule tulabe gwe kyoba omanya
ebitongole birimu enguzi wano nga badde bagadde kiko in fact nga bakoze kiko wano ku buli kitongole ebimu ku nawa complaints IGG yennyini naye bambi abaati okunyiza bakamaabe kati nga bagenze mu kitongole kya water ekyo kiraba ekyo eky'amazzi obubbi obuli omuto bumanyi dokwantu wali bintu batagenderera ku subscribinga ku Focus TV yange bingi